buvunaanyizibwa bwange mu kuddiza society kanjije nnwanirira eddembe ly'omwana. Kitereeza obulungi, sajja kulwanirira ddembe lya Sophia, sajja kulwanirira ddembe lya Blake, sajja kulwanirira ddembe lya Mwami Bindeeba, ndiwo ku ddembe lya mwana. Ebyabwe ebyabakulu focus omwana. Pulezidenti waffe omulungi Museveni tetuyinza gamba mbu ye yasomera mu mbeera eyasinga okuba ennungi oba yava mu maka agasinga okuba amagaga, naye yaweebwa opportunity. Kati omwana ono tumuyamba afuna opportunity ng'aweererwa, ajjanjabwa, alabirirwa. Ebisigadde obusungu bwa Sophia ne Bindeeba bwe buli, ebyo byabwe tebitukwata. Etteeka terina kankitereezeemu, maybe kyoyagala okubuuza kikino, bwe etteeka ligamba baana bonna, etteeka ligamba abazadde buvunaanyizibwa bwabwe okulabirira omwana oba abaana be bazadde. Tebigambako muzadde, tebigambako musajja oba mukazi, abazadde meaning omusajja n'omukazi, kubanga mwami Wasswa tetujja Mansantu tuli mu Buganda, process ezaala omwana emanyikiddwa ebeera process ya mukyala na mwami. Wajje bamuzaalidde, biki bye bakaanyiza nga tebannamuzaala, biki bye beesuubiza, ebyo tebitukwata. Ffe tuyingira omwana, amateeka gayingiramu ng'omuzadde nti mulabirire, kyekyo kye tugamba. Oba bo baatabuka laavu yaabwe neetakola, oba kitte bitukwatako omwana, amateeka galagira kumulabirira. Ozakubalira omukyala Sophia ndaba ali ku ofisi. So omukyala Sophia kati ekubateeka oba akimanyi obuvunaanyizibwa bwe bwalina ku mwana Shifra, ekyo kimu. Bati ekyokubiri, nga bwe yatunnyonnyola nti waliwo DNA yakolebwa edda emyaka 3 nga results tezimugambibwa, tuwandiikidde executive director wa Mulago Hospital nga tumubuuza ensonga lwaki results tezategeezebwa mukyala era lwaki kitutte emyaka 3, kiki ekiri mu makkati awo. Response ze tunaafunamu ebyo ebibiri ze zigenda otugaidinga mu step eddala. However, to make it very clear, tetuliiwo kumenya. Twagala Mwami Bindeeba era mu baluwa tumuyise ajje tuteeseganye ne Sophia. Tebateeseganya ku nsonga za laalo, wabula bateeseganye ku nsonga z'okukuzaana Shifra omwana. Bw'anaagaana okikola, tukola process eddako ey'amateeka. So for now, we tuli awo. kuliko ne sayino. Ndowooza bene bana aba nawe kusipolo refuge na kigede. Twafunye intention tusu nga wama Bindeeba. Ekyala n'ensalawo muyinza wamayita mu Faruuku netugamba nti ensonga eno gye babagamba obalooperako ffe nga ffe tubiribina nsonga ntuufu gye mwakola, n'olwekyo nammwe tusazeewo ensonga zammwe tuzikwasaganye, era balooya ba Mwami Bindeeba n'abamukyala Rehema twabamaze dde okubaddamu olwaleero, tulabe bwe tutandika ensonga ezo. Binaavaamu ebisinga mujja bamubiraba. Buli ataddemu amaanyi ge, amagezi, bannange mbebaza nnyo, mbebaliza ddala. Ndi mwetegefu nnyo, kuva dda ndi mwetegefu ddala. Yes, olunaku leero badde terunnaba, naye ndowooza bibiri. Wabula okuba ateeka pressure school fees, bo ne bagamba tetusobola kuwa school fees nga tetunaba ba DNA. Ne bagamba DNA mwe mugyagala zisigenda gisasula. Ne bagamba kale tuwe omwana tugende bakebera omusaayi. Era nange kye nakola namujja ku ssomero lwali mbibuuzo ne mutwala zaali ssaawa 4 Mulago ne tugenda ne bakola kubanga be baagye system bakoleki ne mbawako ne bagenda forward. Oluvannyuma byaffe tebambulira results nga
Yes. I kept on calling them. Nibangamba linda ko mu 3 weeks ojja kugifuna naye munaye tebanziramu mpaka leero. naye unfortunately process gyewakola ne mukyala Sofia yavaamu omwana. Process ey'emabega si gye tunoonya welfare ya mwana, jangu tukwatagane tulabirire omwana. Kimu ekyokubiri and most important, mwami Bindeeba bw'oba tokkiriza nti omwana wo, kubanga ekizibu kyenfunamu ekyo kyekubiwulira mabega ye tannavaayo ku kyogero. Bw'oba tokkiriza nti mwana wo, jangu gwe in person DNA ekolebwe ku mwana naawe, tutandikirawo tukkanye ku ndabirira y'omwana. Toyinza nnyo oyabadde ensonga z'omwana zoogerwako taata wa mwana na maama wa mwana. Teriyo muntu alina buyinza kusaba DNA nga si omu ku bazadde ba mwana. Mwami Wasswa nga bw'omanyi era bwe nagamba, osobola okulya emmere nga lubuto lwa mulala lwebikkuta. Process ezaala omwana, abasaba abalala DNA tebaaliyo. Oyinza nosanga tebamanyi ebbalo nabwe baali. Abaana bazaalibwa mu mbeera ez'enjawulo. Mukyala Rehema talina buyinza, and I repeat, legally talina buyinza kusaba DNA ya mwana wa mwami Bindeeba. Mwami Bindeeba yalina obuyinza obugisa, naye ekisembayo ate nga kikulu nze nkiwa